Yes, for ADTV jimbani zizakade kano. Muri mutya mwasibye mutya. Nenda kusaba subscribing atonyegene kale. Video no jimpeleka like. Comment section weli abakapuntira mu comment section atoskaninga oji followinga. Followinga ne kufadi yugi news na YouTube channel yange. Ino bagita fa ADTV kitalo nnyo kitalo nnyo ekyokufa ko mukulu w'ekibuga kika kyendiga amanyikidwa nga Engineer Bossa yakoze ki yakubidwa amasasi olunaku oluggulo ng'adda mu maka ge erungujja. Abamu bagamba ati mugambe Bugingo ekyo kibayita okuba emmotoka amasasi taddangamu kufeera abantu. Abasinga Pastor Bugingo bazzeemu okuba nga bamwataakinga ku social media okutwalizaamu. Abasinga jjukira mpaka nakati bakyawakanya amasasi gagamba nti bamukuba agakola kyagatwaliramu mukadde w'ekkanisa gwe bali bagamba nti yali mukadde wa kkanisa amanyikiddwa nga Uncle Richard okufa kwamana yokulebe kwaki bwekutebwe kwabaawo era Pastor Bugingo alumiriza nti ab'emmundu baamulumba era nagezako kubanga abalumba wabula n'omutaka naye yakubiddwa amasasi wabula ate munaye ababooda bagambye gwe tugenda kubafiirako maama babafiiriddeko oluvannyuma nga babakutte era omu baamukubye n'afiirawo ndowooza olengera mbazeemu okubanga bajjeyo ebifaananyi bya Pastor Rosias Bugingo eby'amasasi ne babigeraageranya n'eby'omutaka omutaka w'ab'ekika ky'endiga amanyikiddwa nga Engineer Bossa era nga bagamba nti ono yabadde nnyini Forest Park ey'Ebuloba. Abantu mwenda bamanyi Forest Park y'Ebuloba kiraga nti mukulu Engineer Bossa yabadde nnyiniyo munange yakubiddwa amasasi agamutiddewo kibi nnyo kitalo nnyo maziga nabiwondoza olengera amasasi ago gegamusse musajja atu gegamutidde ddala bange gali gye baasise okubanga bakubanga gayita emabega tegamukutte mwanatu naye gano bamukubye amasasi bwe yayimiridde nga bamuva emabega kati bwe yayimiridde ne badda emaaso ne bakola kye bamukuba amasasi agamumaliriza amasasi gabadde 3 erimu lyakutta omutwe eddala ne likwata oba eriiso eddala ne likwata oba okutu nedda erimu lyakutta omutwe eddala ne likwata omumwa ne likuba ku mumwa eddala ne likuba mu liiso. Bano abasajja bwe bakuba abantu amasasi bakuba mitwe n'amaaso. Bakola ebintu bye balaba nga omuntu tayinza kuwona ne bwe bamukubye atasobola kuwona munnange bakuba mitwe n'amaaso mu feesi mwe bakuba banga ebiseera ebisinga omuntu kiba kizibu okuwona amasasi nga balikubye ku mutwe kiba kizibu omuntu bakubye esasi mu liiso wone kiba kizibu kibi nnyo byambi ekya engineer oba ekyomukulu w'ab'ekika ky'endiga musajja watuyo ng'akyali mulamu yabadde avaana ku mukolo ogumu kumba abasajja ndoza badde bamulondola bamulinnya akagere bamulinnya amanda omusajja watu nga takoza ki musajja watu bambi nga tamanyi nti waliwo abamutambulirako nga tamanyi nti waliwo abamugoberera mulange bw'atyo bwe yafudde amasasi naye ababoodaboda babalemedde kuno bagambye nedda katubeekolereko babagobe okakananga emmundu yeerobye mupiira gwa pikipiki mundu yendoozo girengerawo nga yeerobye mupiira gwa pikipiki okakananga pikipiki ebakubye ekigo ne baleka bakuba emizibu omu n'afa omulala abadde akyalimu akalamula mu poliisi yabataasiza n'obataasana naye nga abatuuze badde batabuse poliisi yabataasizza obutakola ki omu obutattibwa naye ng'omu ye abatuuze bamukubye abatuuze bagambye ababoodaboda bebagobye n'obubagoba kubanga babataddeko nnyo puresha ate ababooda bayanguye mangu kubanga amasasi gatandikidde okubanga gavuga baasi ne bebuuza kyekigenda maaso badde ku stage kati kwekoleka okufaayo ku stage baje bagenza okulaba nga si bakyabali mabega bakuba amasasi ag'emabega kati bwe bagezaako kubanga babagoba ne bakola ki ne bagenda maaso ne badda mu maaso ng'olwo omukulu ono amanyikiddwa nga Engineer Bossa omugenzi saa zino ng'ayimirizza emmotoka n'ensonga nti mukuba amasasi bamuvudde mabega kati bwe yamirizza emmotoka ne bimudda mu maaso ne bimukuba amasasi 3 agamumaliriza kubanga gali ge bakubidde emabega gabadde tegamukutte kati byazze mu maaso ne bimukuba amasasi 3 agamumaliriza kuba babooda basembereka ne byagala okudduka kumba ogumundu gwadde guleebeeta ogumundu gwe bakozeseza okakana nga gwerubye emipiira gya pikipiki neebakuba bwe yabakubye kigo
ne baagala okudduka kumba batuuze babadde baweza hejjukira baagudde nga baboda bava mabega tebasobola kudda gye bava piki egudde basigaza kutambuza bigere nga bawonyera ekyavuddemu kubakaba emiggo ne gitaga amayinja ne gavaayo miggo ebitambi byesisiwaza kubanga ebitambi mbirabye nga poliisi bajjeewo ogumu yajjeewo mulambo baamukuba efeesi yonna ne bagibebeetaza baava era abadde bakuba abantu amasasi abantu kati batandise okuba nga beesooti nga batandise okubeekwasizaako tebakyalinda poliisi batandise okuba nga babeekolerako naye nga munange bye bituli by'amasasi abasinga bawakanya ebituli bya Pastor Bugingo bagamba nti bino bituli by'amasasi ebituufu nti ebya Pastor Bugingo tebyali by'amasasi bagita Faadiyo TV ugifadiyo genize mweraba mbagala nnyo bannange